se bakuyita haji nali manyi oli haji byaddala siri haji wabula ndi musiraamu wabula siri haji bora kibakazaako ekyahaji kiri common omuntu omusiraamu ndowooza omuntu alisa omuyita haji. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ekisibo kigenda kitya? Ekisibo kitambula mpola mpola. Osiiba ebadde sinasiibako kulwaki musiraamu tonasiiba tuli mu kisiibo musiraamu ate nga ne ku idio ina gyogenda opafomingira abasiraamu nze beddala nga tuze mazima ninamu ulcers Bebecool yagamba yalina ulcers ate yesobola okutegeera ng'oli mwana muto oli musajja mukulu tusobola okukkiriza n'omwaka era kubanga kati bwogamba nti Bebecool alina ulcers gwe mubuze Yazijjawa zaava ku ki yali akola nnyo engeri gyali omuntu omukulu gyali muto ng'akola nnyo ki emirimu gyegyo emirimu okukola ennyo tekuleta tuli naye tuli kuggwe kati ulcers zaava ati alekerawo tufera emirimu okukola ennyo kati bakitegeeza baba afera naawe oba oli muto nze sirifera nze ajja kuwulira ulcers ze zaavaawo ulcers ziva when you don't eat in time. Yes. Kati Bebecool wetugamba ulcers zaava ku kukola nnyo kati gotulya mu time Ensonga ekyandwaza ulcers actually era kusiiba ng'oyogera amazima nga Allah akulaba ogenda mu obutagenda mu jjana kusiiba kwekwandaza ulcers wategeera otya bwe ulcers okitegeera nti olina ulcers alo nsawe yakusubscribe amaana kabula zo olina ulcers nedda oziwulira ulcers mu lubuto ziruma actually zitya ziruma zitya zinyoola mu lubuto naye nga ulcers bayita zibeera sagala kusomesa siri musawe ulcers tewali musawe naye nga nze kufuna ulcers ezo twalira kusiiba because you know I used to fast when I was young a kid you know nasiiba nga ndikyali muto kati nabala ulcers bakyali abakazi nga tebamanyikibwa nnyo bolabanga music wabwe is good music that oba ofunye chance okukola nabo you would be excited nga saaba tetwagala abajuliana basimanya tetubeetaaga abo your generation bani boyinza ogamba by names your generation you the first one first and foremost bamita Laika. Yes, Laika. The other one is Nando Love. The other one is Omega 256. Omega 256. Wadako just wakuba kale abera on and off. Then bachali bajama. That could be Caesar Music and Raja Music. Raja. Yeah, Raja Music. The other one is Maxan. Music wa unknown mlabuta. Akuba million views ku YouTube. Buntu bwangu kuye unknown. Techina tetumina ko buzibu kuba million. How is his music to you? His music is good. To me. Music we kunze. Mulungi good music. Ijakunze mulungi. Tichingoya oyanichogera kulisewa tewali just mbadde nkubuzabuza just your take about his music. So Rachels bino ebyenja ebya trending nnyo. It's the song is comic. Yes. The voices man tetunze tate kwe I think like he was comic nekigambo kyali kipya ate kyali kisesa alichakisobola kukolanga engombo already because surprising ngera tubadde wali kushone ngamba nti most of the people when your song started trending abantu abasinga batandika kugamba naye twasoma naye wabe balina mu sente mbu yali alina n'amalalo yogolabe wabe balina sente kati nendowooza bituufu oba si bituufu abo tebamanyi you know kati nze kusomero lwaki kuba balowooza nti mwali munase kusomero nze nali ghetto youth ate nze nali kangambe nti nali mujagujagu newankubadde nti sayinamu kasente nenze nayitekangawo ekibeera ekyo okulaga nti olinamu naye nga sirina because mwana background yange si nnungi ogamba si nnungi oba otegeeza I've really hustled back then not in music but BMPC moving because nze nafirwa muzeeyi wange taata yanfaako I was young inaita mbintu mze mpise mbintu bingi just wakuba nze
sivayo kubyogera mu camera babiki nkabira abantu no because I know what I want. Yeah. So it was kuyiribanga gwe tewali n'omu yabakubeererawo nti no bonga yebalowooza nti naye wawe yalinga yeeraga. No, just that is it. Is a sign I know what Charlie. But Charlie Banga Tebari, I didn't associate with young people. What did I about Charlie? Balibo Yiribanabo, Nenga, no one in Alimoto, Nenga Timbeda Bedanaba, Nabaku, Gamasi, were to be doing a my school, and the senior to street and Beda never I live. But they put a Beda Benjam, so. Gwewe nanga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.